Emboozi yaffe n'olunaku olwaleero tugenda kulaba ebigambo bya John Baptist Kawanga bwe yategeereza nti kata akube musajja mukulu Museveni essasi. Nzirubega Ibrahim Kasinga kujjukiza nti teweerabira okwenyigira mu kaweefube w'okulwanyisa omusujja gw'ensiri ng'okozesa Lopa Free Mosquito Oil Repellent ajja kutaasa obutalumwa nsiri naddala nga tonnatuuka kwebaka mu katimbako. John Baptist Kawanga yali munnamateeka era ng'ono yaliko omubaka wa paalamenti yakiikirira Masaka Municipality. Ono era yaliko cabinet minister mu gavumenti ya NRM mpaka myaka gy'ekyenda. Yali December 1968 Yoweri Museveni ng'akyali student ku University of Dar es Salaam kati asisinkana okufa kwe bwe yali mu kitundu ekya Cabo Delgado ekisangibwa mu Northern Mozambique. Ekifo kino kye kimu ku bitundu aba Front for Liberation of Mozambique bayita aba Frelimo bye baali bamaze okubeera nga banunula okuva ku bafuzi b'amatwale. Singa Museveni yafiira mu kifo ekyo, John Kawanga yali agenda okuba avunaanyizibwa ku kufa kwa musajja mukulu ono, wabula nga kwali kwa butanwa. Kawanga yasoma ne Museveni okuviira ddala mu Ntale School mu kitundu eky'Embalala era nga baagenda bonna mu University of Dar es Salaam mu myaka egy'enkaaga. Kawanga y'omu ku bayizi 7 bava ku University eno ne Museveni ne bagenda mu kitundu ekya Mozambique okwongera okuyiga engeri bannansi abaali beekozeemu omulimu gye baali bali mu kulwanyisaamu abapotigo abaali abafuzi b'amatwale. Ku makya g'olunaku lumu bano baali batudde nga bali mu kuwuliriza aba instructors ab'amagye abaali mu nsiko nga bali mu kubasomesa engeri gye bakolamu emirimu gyabwe. Kawanga emmundu yali agitadde ku bisambi we yali atudde ng'omudumo gutunudde mu musajja mukulu Museveni, wabula teyamanya agenda okuwulira ekintu ekibwatuka. Omukulu eno emmundu yali tagirookinze safety era nga bwe yawulira ekibwatuka buli omu bwe yali yeekanga nga kw'otadde ne ba instructor abaali bali mu kubasomesa. Museveni mu bukambwe obw'ekitalo yayogera mu Lunyankole n'abuuza Kawanga obanga ayagala kumutta. Essasi bwe lyamala okuva mu mmundu, bakomanda baagimuggyako naye ne bamukwata ne bamutwala okuba nga bamubuuza akana n'akataano. Twabula oluvannyuma baasobola okumutta n'addayo n'asisinkana banne. Ono baamulabula okubeera ng'omwegendereza ng'alina emmundu n'okujjukiranga okubeera ng'alookinga safety buli w'abeera. Kawanga yategeeza nti amazima gali nti kino tebaddamu kukyogerako yadde n'omulundi n'ogumu era nga yalowooza nti oboolyawo Museveni ne banne baakitegeera nti kaali kabenje nga yali tagenderedde. Kawanga yategeeza nti bano bwe baagenda ku University of Dar es Salaam abayizi beekolamu ekibiina era nga Museveni yali omukulembeze waakyo. Ekibiina kino kye University of Students African Revolutionary Front mu bumpimpe USAF nga kino abayizi baakikola n'ekigendererwa ekyokubeera nga basisinkananga ebiseera ebitali bimu ne bakubaganya ebirowoozo ku nsonga z'ebyobufuzi naddala eby'olukalu lwa Afrika. Kigambibwa nti naddala mu myaka egy'enkaaga ebiwaayo ebisinga obungi ebyali biva mawanga ag'enjawulo ku lukalu lwa Afrika ebyali birwana okufuna obwetwaze byali birina offices mu kibuga Dar es Salaam era nga bano bayogerezeganyanga nnyo n'abayizi okuva ku University. Omukulembeze wa Frelimo Eduardo Mondrane naye yajja ku University eno n'asisinkana abayizi bano n'abategeeza nti baba Frelimo balinako ebitundu bye basobodde okuba nga bawamba okuva ku bapotigo era yabasaba tubanaabeera nga beeteeseteese bulungi bagende bakyalireko ebitundu ebyo. Abayizi bano beekolamu meeting ku University era okukakkana nga beeronzemu abantu 7 be baba bagenda e Mozambique okukyalira ebitundu ebyali bimaze okuwambibwa. Abantu 7 bano kwaliko Owen Kyabangu ne Emmanuel Dube nga bano baali bava Zimbabwe, Andrew Shija tekako ne Musoma nga baali bava Tanzania, John Kawanga ne Yoweri Museveni nga bava Uganda, Kapote Mwakasungula yali ava Malawi nga bwe bati we baasalawo okugenda. Kiteeberezebwa nti ye Museveni mu kaseera ako yali yamanya dda abantu bano abali mu kibiina kya Frelimo
abali mu ggwanga erya Tanzania. Kino baakiteebereza olw'ensonga nti buli bwe babasanganga weewala okulumwa ensiri nga tonnaba kwebaka mu katimbako ng'okozesa Ropa Free Mosquito Oil Repellent. Ojja kumusanga mu pharmacies nga Friaka ewandegeya, Spring ne Kamkeya ku Wilson Road ne Mega Supermarkets opposite Old Tax Park ne Garden City. Okumanya ebisingawo ita ku noti 772 421 235 ne noti 7 noti 2 421 235 oba ku www.ropafree.com. Kino baakiteebereza olw'ensonga nti buli bwe babasanganga Museveni ye yali alaga nti abamanyi. Mu kaseera ako aka Desemba 1968 bano baali mu luwummula bwe batyo ne basalawo okubeera nga beegatta ku balwanyi ba Frelimo ne batambula okuba nga bagenda balaba ebitundu ebyali binunuddwa. Bano batambulira mu loole ezaali ziwera 2 okuva mu kibuga Dar es Salaam ne basala okuyingira Mozambique. Bano nga bayingidde munda mu Mozambique baalinda ennaku ezaali ziwera 2. Oluvannyuma omukaaga bano teekako n'abalwanyi abalala ba Frelimo abaaliyo mu 1,000 babawa emmundu. Mu budde obw'ekiro bano baatandika okutambula nga boolekera ekitebe ekya Frelimo nga kyabatwalira kumpi wiiki nnamba okuba nga bakituukako. Bano nga bamaze okutuuka munda mu bitundu Frelimo bye yali emaze okuwamba naddala okuliraana ensalo ya Tanzania, abayizi 7 bano n'abalwanyi abalala ba Frelimo baaweebwa emmundu ne babagamba okugenda ku front line. Nga bano bamaze okuyingira mu bitundu Frelimo bye yali emaze okuwamba okuliraana ensalo y'e Tanzania, abayizi 7 bano teekako n'abalwanyi abalala ba Frelimo baaweebwa emmundu ne babalagira okwolekera ku front line. Kawanga yategeeza nti baali balowooza nti nabo balwanyi ba Frelimo ng'ensonga lwaki babawa emmundu okugenda okulwana. Likyokka abakulu bano 6 baali tebakwatanga ku mmundu era nga tebamanyi kuzikozesa. Nti wabula nga batuuse ku kitebe kya Frelimo baweebwayo wiiki 3 okusobola okuba nga batendekebwamu. Era buli omu n'aweebwa amasasi 3 okuyigirako kuba tageti. Abalwanyi ba Frelimo baali bakutte n'abamagye ba Portugal abawerera ddala 4. Nti wabula Kawanga kyasinga okujjukira bano nabo baali tebaasoma olw'ensonga nti baali boogera Oluportugal naye nga tebasobola na kuluwandiika. Bano baabuuzibwa lwaki bajja mu Africa ne bategeeza nti gavumenti yaabwe y'e Portugal yabategeeza nga bwe waliwo abantu abali mu kubba ettaka lyabwe era bwe batyo ne babalagira okubeera nga bagenda okubalwanyisa. Nti naye bwe baatuuka mu ddwaniro bagenda okulaba nga bali mu kulwanyisa baddugavu bokka kyokka nga n'ensi mwe bali si eya Portugal gye baali basuubira. Bano nga bamaliriza ebyali bibatutte baakomawo mu Tanzania mu masekkati ga 1970. Olwo mu 1971 Kawanga ono yatandika okukola mu ofiisi ya DPP nga mu kaseera ako ono yali Pupil State Attorney, wabula nga emyezi 9 wejjaggwako ono n'afuukira ddala State Attorney omujjuvu. Ate ye musajja mukulu Museveni kigambibwa nti yagenda mu ofiisi ya Pulezidenti ng'alina omugenzi Agad Didi. Kawanga ono yabuuzibwa mulimu ki gwennyini Museveni gwe yali akola mu ofiisi ya Pulezidenti n'asooka n'asekamu kyokka oluvannyuma n'ategeeza nti yali research officer. Kawanga era baamubuuza oba yali akimanyiiko ku byogerwa nti Museveni baamuyingiza mu General Service Unit ng'akyali ku University n'afuuka special agent. Wabula Kawanga olwakimubuuza yasooka n'asiriikiriramu kyokka oluvannyuma n'ategeeza nti akageri gye kiri nti Museveni mwennyini yategeeza nti yali researcher mu ofiisi ya Pulezidenti ekyo kye kiba kitwalibwa. Kawanga agamba bwe bamala okuva e Mozambique Mundurane yakomawo ku University era ne bakuba meeting ne yeebaza abayizi 7 bano abaasobola okugenda okulaba ebitundu Frelimo bye yali maze okuwangula. Nti era abayizi bangi ku University beekanga nnyo olw'okuwulira abayizi bano nti baasobola okugenda ku mission eyo. Era nga John Baptist Kawanga ku bayizi bano 7 ye yali asingako obuto nga yazaalibwa 1946. Olwo nga ye musajja mukulu Museveni asinga Kawanga ono emyaka 2.